Jerere amawulire getufuna ke gatulaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayogeddeko eri Obuganda era ng'ono asinzidde e Namibia gy'ali mu kufuna obujjanjabi. Gategeezezza Obuganda nti embeera y'obulamu bwe egenda ekyukira ddala ng'abasabo be be bamudirectinga okugenda e Namibia okufuna obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka asinzidde e Namibia n'ayogerako eri Obuganda. Tweyanzizza nnyo mukama waffe Ssaabasajja, weebale kutuwa bubaka naye tusaba ne BBS Terefayina ereme bulemi kutuwa kifaananyi etuwe ne vidiyo eraga nti Ssaabasajja Kabaka abadde ayogera. Tuwulire ebigambo bye. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo Ssaabasajja Kabaka amaze okuba nga ayogerako eri Obuganda. Tweyanzizza nnyo Omuteregga, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, weebale nnyo, weebalire ddala. Ebigambo bye tubiwulidde era tusaba Katonda ayongere okutukuumira ate era akutangaaze. Ssaabasajja Kabaka waffe tukumiisinga nnyo era tukwagala nnyo Mukama waffe. Tusaba Mukama atubeererewo alabe nga buli kimu kitambulira ddala bulungi era nga n'eggwanga lyaffe litambulira ddala nga bwe tulina okutambula. Tuli ku lwa Ssaabasajja Kabaka ali e Buganda ayogerako eri Obuganda nga ono asinzidde e Namibia. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, tusaba Katonda kolagana state mu kusanyawo Ssaabasajja Kabaka wamba Ssaabasajja Kabaka kubanga nabagambako gye buvuddeko nti abakozi b'okukise bonna tebakyabakiriza kutwala masimu gaabwe ga buyonjo okowala information okulikinga ku kisaawe. Bino byayogedde nange ndyoke muddemu atusimbula video. Bino byayogedde naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. awo ng'ayogera bw'ate kati mukulu bw'ogamba nti kigwanukirira mu nabanyonyodde aba ne bagamba nti Mayiga abantu bamumanyidde mu ofiisi y'Obwakatikkiro so si Mayiga ng'omuntu. One, oyina muganda wa Mayiga gwe wali olabyeko naye, wali owuliddeko nga baziika ewaabwe oba baziika kitawe ne nnyina, abaana bo bamanyi, mukazi we yekka gwe mumanyi, mpozi n'omuvubuka gwe yakolera embaga recently. Wali olabyeko muganda wa Mayiga yina gw'omanyi, bonna bamwesamba olw'ebizibu bye. Wali olabyeko nga baziika wa Mayiga, tebalina bazzukulu n'abalina bajjwa kubanga bano abasajja tebalina nsibuko. Ekyo nga nkimaze. Ono gwagamba teri amumanyi ne mukama we kennyini bino yabyogera biri ku rekodi. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine neesunga nnyo okujja mu ggeto okulaba. Mayiga kuno ku video kwoli ate video tennatandika kuno ku video kwoli wagambye gwe bakwata ku kisaawe teri amumanyi. Kankuddiremu Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'ayogera eri mwami Bobi Wine, gwe yamuyita mwami Bobi Wine, gwe gw'oyita omuyaaye nti tamanyikiddwa. Kakakuddiremu yamuyita mwami Bobi Wine, gwe gw'oyita omuyaaye mbu tamanyikiddwa. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine neesunga nnyo okujja mu ggeto okulaba. Kati awo tuvuddewo ayogera omu amaga nkutandika mpola nkulya mpola video lero jajjuulira mu buli mawanga pukutokota tutandise wulira. Mayiga teyakibaddemu. Mayiga teyabadde mu revolution yaffe. Actually Mayiga agirwanyisa nnyo era kino nkyogera ku kamera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah muhoozi omulaba nti ayagala Bobi Wine muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu.
Yes. Lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako show. Omubanda wa Kabaka yababbako ki? Kuba Mayiga alina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omubanda wa Kabaka bwajja. Tetugenda kubanga njagadde bbawa ebintu ebyo nga bitambula then tulyoke tugende ku information endala. Information endala yeruwa. Tuula kalira ndokuviire ku ntono. Zino zizimu ku nsonga lwaki wasanya ko Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Agnes n'abawiiki oba Agnes n'abaloga Sara Kafuuti azini Sara Kagere David Wasajja Apuli omusajja omutoolo Salonga Mulengejja omusajja Munyarwanda n'abakungu abali Emmengo nga tebaagala Ssaabasajja Kabaka akomewo saako ne Museveni ne kagulupu ke tebaagala Ssaabasajja ako mu nsonga esooka yeno wano wammanga. Bakoze buli ekisoboka okusaanyawo erinnya lya Ssaabasajja Kabaka odisiige ettomi mu ngeri yonna esoboka. Wabula eyakusinza ba yakusinze mukyala munno bwakusinga obulungi munnanga ati tomuyita Carolite oba tomuyita Samona. Era musajja munno bwakusinga ekigere wattu togiyita njovu aba yakusinze. Bagezezzaako nnyo okutta okuwamba okujja abantu ku mataka aga Buganda bavumise Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye kife kiganye. Zino zizimu ku nsonga lwaki wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja konna nga bwenkasomye baagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu. Mpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yasembyeyo okulabirwako mu ggwanga lya Tanzania ng'agenze mu bikolwa by'akalogo kalenzi. Ngaloza agenda tufu agenda kukola ki agenda tuunika ffe n'Abaganda naye ojja kuwunika nnyoko bw'aba kyaliyo oba ojja kuwunika famire yo. Nakugambye nti ebikolwa by'akalogo kalenzi ebyokuloga munnange byakuvujjirira nnyo buli lunaku kubanga si bikolwa bya Katonda. Kijja kusobola okuba kutuukawo nga nawe kennyini ojja kukomekereza nga weesaddaaseeyo ng'omuntu kubanga Kabaka g'olwanyisa takuyinaako musango ate gw'omuteekako embeera embi. Zino zizimu ku nsonga lwaki bamwagala mufu nga tebaagala ddala Uganda. Ekisookera ddala abasajja bano okuva ku bantu ab'oku byalo ab'emiruka ab'amagombola ab'amasaza bonna abadde bamanyi ettaka lya Ssaabasajja Kabaka n'ettaka lya Buganda bwe liri ekitone nnyo buli omu at least yeegabanyaako futi 100 ku 100 oba eka okudda waggulu. Eka emu erimu poloti 8 eza 15 kati okuva ku basajja ab'ekyalo ab'emiruka ab'ekkombola n'ab'amasaza at least buli omu yali abbieko ettaka lya Buganda ekitone nnyo futi 15 eka alamu batunda ne mayiro abamu basinga obungi kyova olaba nti bakola ki tebamwagaladde nga baagala nti bw'aba akisizza omukono mu ngabo bo bakiyisizaawo butereevu. Ensonga enkulu eri wano nti akabinja kano akakulemberwamu Yoseriti Bahabura tabasira mutano wa kanisa temuzizidde ensanga bisibe yayina mu bwongo bwe kimugamba nti bwatta Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zonna ze baakola nga bamukwasa obuyinza obwamuleeta mu bukulembeze bwa Uganda n'amaanyi ga Buganda nti endagaano ezo zijja kubanga zisigadde nsibe era Museveni afuge mpaka lw'anawulira ng'atufuusizza bubi ekitali kituufu. Yoseri ndi wano kugamba mukulu Pumpalaata nti Obuganda obwaffe obwedde nnyo nga naffe tetunnabeera ffe tuli bazzukulu b'abazzukulu abo abaaliwoko. Obuganda tetuyiwa musaayi gw'abantu. Era y'ensonga lwaki naawe ozunga nga talinako pulogulaamu ng'ogenda okusamira n'okuloga buli lunaku. Y'ensonga kubanga omukago